Neki Uganda kye tulimu ensangi zino ku bantu abaatakabanira eggwanga okulaba nga babeera mirembe kati okulaba nga bibazaayo mu kintu kye baavaamu kyandibadde kirungi abantu abo oba obutabiraba oba tukitegeera bulungi kyenjagala okutuukako mwalabye ebyabadde Kawempe ne bakuba abantu ne babayisa nga bwe babayisa kyokka nga ate bwe mutaddewo okulonda. The police officers around I mindless mbadde wano nga waliwo neyaweereza kino z'omuceere oba mmeka mwebale nnyo mwebalire ddala. The politicians around, the political officers around, mwenna abaliwo oba baani oba baani eggwanga lye tulimu mulisse n'ebigendererwa ebyammwe bye tutategeera naye nga abantu bano baalwanirira okufuna emiki baalwana kufuna mirembe naye kati emirembe tegiriiwo. Ate tugenda ne tubyogera mu abantu abajja mu kukungubagana ne mukuba engalo ate ne tutuuka okubabuulira ebituufu nammwe ne mwebuzaabuza. Kituufu kituluma nti tutuuka ku ssaawa ng'eno ng'omuntu eyalwanirira emirembe atuuka n'okgenda emulago. Mubiwulidde waliwo kye mutawulidde? Ne batuuka okumukolako ku ssaawa 11 akawungeezi ng'ali awo ku seminti w'emulago atagenda nga ye atabimanyi. Kyekyo lwaki mutusibako abantu abajja nga banoonya ebyabwe? Lino eggwanga lyaffe tuliyagale. Wuno ali wano agalamidde abaatakabanira emirembe. Twandibadde tusuubira nti byandibadde bivudde na mu State House. We thank you so much. Wakola bwoti. Yagenze n'okutuukayo nga balinga abagamba nti ani akumanyi. Naye ng'ate abataalwanirira n'abajja kati abazze abalowooza nti amatooke bagagula mu supamaketi be balowooza n'okuwoza ekyabadde Kawempe kyabadde kirungi. Twabakubye Jati gurupu n'ebirala. Oyina emyaka emeka? Awanno bannayuganda abantu ba Katonda nga tuzze okuziika omuntu bw'ati kiseera kyakwebuulirira. Naye ate Katonda tebamusinikirako binnyo talya mandaazi newankubadde bantu mwe mwalikoze byonna bye mwakoze naye Katonda w'amaanyi, Katonda alina ekitiibwa. Twabadde gye twabadde twakalimanya nedda kantereezeemu kaakati kale kyenjagala okugamba abaseekimo ono yalwanirira emirembe. Amiina. Abaseekimu sebatuwuliziganye tuli ku mirembe gya Luzzi. Abakubiddwa n'ebirala ebigenda mu maaso. Amiina. Ekyo kitulaga kimwaka mukulu Ziyadi oyogedde nga nkuwulira bulungi nga waliwo gwe byolaba ebijja bye weeteekerateekera naye ddala ebyabadde Kawempe kikuwa kyakuyiga ki? Ate ng'emabegako ekkooti yaliwo bo bennyini ne bagivoola. Kakati ani gwobuzabuza nti ate tugenda mu kkooti yaki? Awo nno abantu ba Katonda Omukama mulungi ate obudde bwonna. Ab'e Kawempe babawadde biliyoni 6 ne bazirya. Bwe baba bazze nga bazibawadde ebyo muliye. Naye ate mutunuulire eggwanga lyammwe n'ekiddako n'ebigenda mu maaso biki bye muba mukolerera ku ggwanga lyaffe. Amiina. Awo nno nga tutaddewo mukadde waffe mu mbeera bweti tuli mu kunyolwa okw'ekitalo. Naye ng'ate nga bwe tugambye nti twebaza Katonda bannayuganda munywere. Ffe tukakasa nti Katonda waali era Katonda mulamu. Kyo kituleese wano ne tuteekawo akadde kano okusobola okulaga nti nno mukadde waffe tumwagala. Yesu nga mulungi. Now, if you hear a Muganda talking, Fengabaganda, the second an enemy of Uganda and the enemy of Africa. And we shall crush those enemies as we have done in the past. Yeah. You preach your nonsense, we shall answer you by word
And if you go beyond word and want something else, you also get it. This is not the first time. Now, if you hear a Muganda talking, Fengabaganda, the second J, an enemy of Uganda and an enemy of Africa. And we shall crush those enemies as we have done in the past. Yeah. You preach your nonsense, we shall answer you by word. And if you go beyond word and want something else, you also get it. This is not the first time. Bamanyo tubuuza kati abaana ba Bobi Wine bali Bulaaya oyo kati ababa bagenda baliisa ki banange mulimba bannayuganda batulabirira ekibiina kyaffe kitulabirira wano tewali wano muntu gwe batulugunya n'ajula kyakulya kubanga bannayuganda abali emabega waffe abali ekwetoloola ensi yonna bakwatagana n'ekibiina kyaffe mulaba ffe wano naye NUP everywhere. Banango olunaku olwo twali tugenda wa kanso na Lukoola twava wano nga pulezidenti atukuutidde okuuma empisa era yatugamba bagenda kutusoomooza bagenda tuyiikiriza naye tukuume empisa. Ekituufu nze sinenya pulezidenti kutugamba kuuma mpisa kubanga abantu abo abali mu kutukuba essaawa zino bakola buli kintu kyonna ekikyafu eruweero we baali bajja bakwata abakazi batta abaana abato batukanga bakwata omwana omuto ne bamuwa bomu ne bamugamba twalira oli afanda amenvu bomu ng'eri mu kibbo ky'amenvu naye ng'omwana gwe batuuma wa myaka 8 mwaka 12 kufa abali wano waliwo ataweza 18 waliwo atetegerera waliwo atamanyi nti sukaali agula 15,500 ng'ate alimibwa mu Uganda. Fena twetegerera ffe wano tetujjaawo ku lwa Kyagulanyi tujjawo ku lwaffe ku lw'obulumi bwe tulina ng'abantu ba wansi. Mulekere ng'awo tutulugunya omusango ne muguteeka ku Kyagulanyi. Kyagulanyi alina poliisi, Kyagulanyi alina amagye agatulugunya abantu. Lwaki buli kiseera n'olaba Nalweyiso omukyalo omukulu ng'ali ku TV agamba Kyagulanyi assa abantu nga bwe bali eruweero nabo batta abantu. Mwebaze nnyo Kyagulanyi, Museveni mwebaze nnyo Kyagulanyi otugamba okuuma empisa. Ekigambo okuzimba eggaali baakitidde nnyo nkiddamu abasajja baatidde ekigambo kye bayita eggaali. Meeting zitula after meeting. Meeting zitula after meeting. Baswe kwebuza eggaali kye ne bagamba mubuze Christopher Damuli abadde nga akulyetinga eggaali mu Kampala nga ziba mu ghetto. Kati eggaali yabatiisiza. Kati ono mwogezi ompya owaliyimu eya Muhoozi Kanyarugaba General Bigodo ago bayita Chris Magezi agambye mawulire ogwalero nti Robert Kyagulanyi Center mu kibiina kya National Platform kigezaako nnyo okuzimba amagye agagenda okuba nti galeeta obutabanguko mu gganga. Olwalirira akawungeezi mukulu Norbert Mawobe kiri wakiwanuka David Muhoozi ne Muhoozi Kanyarugaba General Bigodo babadde ne meeting nga bagezaako okulaba bute bagenda okuba nga bagezaako bute bagenda okuframinga emisango bagiteeke ku kibiina kya National Platform kiwandula saako n'okukifuula ekibiina ky'abatujju ekyeteeseteese okujja ku government nga bakozesa amaanyi. So njagadde tegeeza president abeere nga amanyi mujjukire nti bakimanyi bulungi nnyo okusinziira ku lipooti yabaweebwa ebitongole bya Museveni ebikesi byetera omuli ekya Iso ne Ssemwanga babagamba nti ebitundu 7.5 ku buli 100 amagye aga UPDF gonna gawagira Robert Kyagulanyi Center ne poliisi yennyini ewagira Robert Kyagulanyi Center kati bali mu kutiitiira. Kino kyabalazzeko mu kalulu akabadde kawempe ne batya ne bagamba kyekiwunya ekyabateesezza. Kati ekyo kireesa obuzibu. Bwe kireeta obuzibu ndowooza eyo security alert esooka kasooka engiteekaawo president amanye bano kye bapulaninga bwe mmalaawo njagala okusinziira wano basaba mugende mutandike okwekolamu omulimu muzimbe eggaali mu buli constituency mwe ba MP mu abakulembeze
muzimbe gaali nga za kuteekawo resistance tekimenya mateeka kye twabakoze ekawempe njagala tukibakole Makindye tukibakole Saabagabo tukibakole mu Central tukibakole Busoga tukibakole Mbale tukibakole Gomba tukibakole mu Uganda yonna ate nga kisoboka so mukitandike kubanga bye tulimu bya ddala njagala